Webukeeredde ne waffe tebibadde birungi nnyo naddala eno entertainment industry tuviiriddwako omuyimbi eyatuyimbira oluyimba ffenna lwe tumanyi oba abamu lwe bamanyi Katonda w'abanaku teyeebaka. Omwami ono bamuyita Daudi Mugema abadde mwami yabeerako mu productions ez'amaanyi ya groups ez'enjawulo z'abaddemu abakadongo kamu okusinga abadde bandi kadongo kamu nga watambuliraawo bambi wetukeeredde ku makya amawulire tugafunye nga yafiiridde wano eggulu era nange message nagifunye kirunga bukya so I think oba nzikiriza nti okufa kwe kwapeninze mu kiro ekikeseza olunaku lwaliro so munnange gye buzibidde oba wetukidde essaawa eno gwe wooli mutulabira nga tugezako compilinga ku biki byennyini ebibaddewo ku mugenzi nga tannava mu nsi era nga tugenda kuba tutambulira mu bulamu obwo mpola mpola mpaka gye kiggwera ajjukira tulina abayimbi bangi abatuvudde ku maaso andi omwezi guno gwo katusabe gugende kuba twabadde twakava mu dokita Dr. Spires. Dr. Spires. It's unfortunately naye abadde mu guest house. And hotel. Yeah, this one was in abadde mu hotel. Side Zegulu. Yabadde agenze kulaba. Ku meeting omukulu Genosale. Omukulu oyo abadde mukukutivu oba abadde w'amaanyi mu kuyimbira ekisindo b'ekibiina kya NRM. Era nga bebamu ku babadde bayimba nga bayimbira omukulembeze w'eggwanga era ye ne mukama we Haruna omukulu Haruna bajjukirako kolumu era we yali omulwadde yayitawo ko wali ng'anoonya ssente ne bayimba wakayimba nga webimanyi ebya buli omu ng'ayimbira munne bambi n'amuwaawo n'amwokyaawo gyayo emitwalo ng'ataano nga basaagasaaga era mugamba enyongerayo 10 wakati tumanyi kuyimba wandi luyimbye naye nga kitalo nnyo ddala nze Nabs Fiona wano ku Viki Exclusive era naye woba kuoli nga tonaba subscribinga subscribe amawulire gali waneeno amapya gonna agakayingirawo ge nagasanga waneeno era awo nange bwe nkugambira nti Big Daddy MC gegange era nga ndi musanyufu okubanga munayi nkweyungako oneeyunzeeko era nga wakakonamu bwoti mbadde nkusaba ogituwereka like esobole okubanga etambula okutuuka tene ku balala bafune buno obubaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli kizibu ku nsi kirina eddagala gwatawanyizibwa ebizibu by'enjawulo Hajja Abbas muwanira omusomi w'edduwa wakubimala ng'ayita mu kusoma edduwa emirimu gyabula ofuna ebirooto eby'entiisa ogobye ku passport ebbanga ddene tefulumanga osabye visa biganye gye wagenda ku kyeyembeera ekaluubiridde ne bw'obeera emitalo w'amayanja teweetaaga kujja mukono gye nsangibwa kulombera dduwa zange ku namba y'essimu +256 777 43 noti 47 oba +256 742 96 93 33 by'obala tebikutuka oba oli akumazeko emirembe ntuukirira ku WhatsApp oba ojje mukono nkulombera edduwa ebisibye bikutuke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akatino omukulu ono Daudi Mugema mu bigambo bye nga tannafa munna ebintu by'okufa bino omuntu abeera nga ategedde nti saawa yonna munna olumu ebigambo by'oboogera ebisembayo ebyo era nga bwe nkugambye nti tututte obudde bwaffe nga tulina bye tucompilinga bino bebimu ku bigambo by'omugenzi era nze mbagamba wano kuba manyi ngenda kufa naye bwe mbanga nfudde baba tebagenda kujja kunnyembera tebandeetanga wano. Aha. Emboozi ebigambo ebyo oba nkajjeeyo mu bwangu. Nkajjeeyo kale kakamala ino. Era nze mbagamba wano kuba manyi ngenda kufa naye bwe mbanga nfudde baba tebagenda kujja kunnyembera tebandeetanga wano. Aha. Awo ngagoba abayimbi ab'enjawulo. Awo yaviirayo ng'anoonya obuyambi omuyamba nga bamaze okugamba simanga cancer dogo. Yes. Kati gwe ali mu kutulaba ku Viki Exclusive essaawa eno oyinza okwebuuza kuba kyemmanya abasinga bali mu kwebuuza kiki ennyini ekyassa omusajja kiki ennyini ekimumazeewo gwe ali mu kunda bali mutulaba essaawa eno tujja kugamba bino wammanga abadde ayogerwako obanga abasinga bagamba ye kennyini mu kusooka kyakirowoozebwa nti dogo kuba naye yennyini ya describing obulwadde waliwo omuyimbi amuli obubi nti waliyo omuyimbi amuli obubi nga w'e Masaka bava ku luguudo lwe lumu kati ekyo ne tukiconnectinga mu ddogo lya art
era amagulu gazimba nga geeyibuuza kwegamba nga alyawo nga tatambula ali ku miggo mu ekyo nno ekiseera kyennyini n'ayimba n'akayimba nga yeetonda asaba bannaayi munnyambe mumbeererewo disandisa obwana bwange mwali ku video ebambi awo yasabira obuyambi nga bayimbi tebavuddeyo muyambe era n'agamba temunyambye nga ndi mulamu kati ate we naafa nga mujjambu mujja kunzika temunzikanga kati nga tuvudde ku sayidi y'eddogo ate neki results ezimu mu dokita mu bya science nga kiraga nti mulwadde wa kansa naye ate yagenda Turkey results ne bamulaga nti tewali kansa yasooka n'agendayo ne balaga nti temuli kansa ng'amaze okuva emulago bamuwadde report nti confirmed cancer n'agenda Turkey nga temuli kansa n'akomawo n'agenda Bombo nga kansa temuli nadde emulago kale ate ne bamugamba temuli kansa ate at first bamugamba nga bamugamba nti mwali so tugament yawona buwonyi at first skanja gundi jasoko ofuna osanga yali fault so omukulu Mugema bwatyo bwatambudde nga agezaako kuwanirira obulamu bwe mu kino nga bw'omanyi nti abadde muyimbi era abayimbi balina embeera zaabwe nti obuzito bwe bumusukkako addukira mu organization oba ebibiina ebyenjalo bye tulinamu byamanyi ebisobola okuyamba kati oluvannyuma lw'abayimbi banne obutamuyamba kimala bwatyo n'agamba lwaki sisituka ngende wa yonna gye bagenda era basibira ggulu ate era yagamba yatandika olaba ono omukulu kuva 2020 around covid time ng'amulaba so okulu nekyambeeredde tekyambeeredde no kizibu nnyo okukola kyofuna meeting naye so weyatuuseeyo eno oba ate omukulu n'aba yennyini yabali tawulira bulungi naga kasookawumulemu kumbe nga bamuwadde ebyokulya asabye amata bagamuwadde era ku mu hotel olwo nga bamaze omuwa care ey'enjawulo mu hotel eggulu gye badde agenza kati nno eggulu bwe tuba tujjukira emboozi ez'enjawulo ezize zitambulira ku bayimbi ojjukira omulangira Suuna omulangira Suuna just of recent nzijukira bbanga siri awala nnyo y'omu ku mukulu Genosale be yagoba olwo nga omukulu Genosale atabuse akombye kwerima agamba nkooyo abayimbi ekyo yakyogera mu yawe ensonga ki yakoba abakooyo okumusabiriza bamumalako emirembe it was too much nga weekend eno wali abayimbi abagenzi obuyabuzi wali ogenzeko eggulu of course gulu ndio mobile kuba mutandika mu ba media tuli abamu kubatandikiriza era season yawo webyachakire nnyo batubye emiggo biki banamawuli ne bakubwa emiggo kati awo nzaawo nenkola nensoka nsikamu nga siri mu levezo zikubwa miggo gya kisirusiru nensoka mbivaamu nembirikira abaganda banga babibaddemu ab'enjawulo nga basigala bagenda ne tukola awo ebibiina bya associations Small Foot Soldiers Association tukoze ijawu tukoze ijawu kati ijawu eyo eina ne sente omukulu Jackstar kulika awo abaana balala bangi awo eyo ijawu nesooka egenda nereta sente zeyajjayo ezo nazo ne zibulira awo bandamawulire abamu tebazifuna naye ngemaze okukwatagana ne wujja ngemaze okukwatagana ne wujja ne zibulaabulamu awo kati abaana kwekwebbulula ne badda ate ku mabbali bagamba atukoleyo association endala olwo ne bampitako eno netufominga kyetuyise Foot Soldiers Association mu entertainment. Do they all do the same functions? Anti kuwanirira entertainment ba reporters na anti nga naffe jukire okugende wa Genosale tomala gagenda bugenzi era nono Mugema abadde mukulu mu association ezimu kuba yagamba abadde yetuukirira abadde yetuukirira ngayogera n'omukulu direct so kati naffe waneno mu entertainment ng'okugendayo tebamalaga kuwa buwi muyina okwekuŋŋaanya nga wali eddoboozi limu erive eno omukulu ngaye kati mu mbeera eyo omukulu Genosale n'atuuka ekiseera n'atukoowa era mu kunoonya abakulembeze abasobola okuwulira abanamawulire biki ne basootinga bye twasootinga embeera nekkakkanamuko kati ku kyabayimbi gubadde mwaka guwedde if not mistaken guno gwennyini if not mistaken we yagambidde bya OS guno gwennyini n'alangirira n'agamba abayimbi nkoze eki mbakooye
abayimbi mbakooye kati oluvannyuma lw'ebbanga etontono ndowooza mubaddemu abadde bakyafuna chance okumutuukako ng'omukulu ono mugema ya ng'omukulu ono mugema unfortunately nti meeting ye teyawedde naye era nga ndowooza ng'omukulu bwe yali yabagamba nabakoowa so nga time ayina ntono takyarespondinga nga bwe yakolanga mulimu nno abavuddeyo nga bagamba nti omukulu bamukooye nti either wekiba nga kituufu nti bibaddemu eddogo then liyinza okuba nga lyamukutulidde awo okitegedde kati ate ne bifuluma nti kansa yabadde akoze atya ng'ayambuse anti yensonga lwaki nkugambyeko nze gwe abadde yeebuuza ekituufu kati tuli mu kumenyeramenyeramu ku ebyo ffe bye tulina naye nkujjukiza nti ggulu oyo saawa eno wetwogera n'omukulu Kenzo alina engeri kati takyalina bbugo muliri he's meaning his business he understood the message. Yeah, he's meaning his business. So tugaenti tewakyaliyo no anyway. Nkugambye omuliro guli ogwaliyo. Ne ku federation yawo tubadde nga tutulabulwa kubiri. Kati byakyukamu. Kati kiri at the end of the month. Naye nga omukulu ayamba abayimbi kuki lwaki bayimbi boka. Waliwo industries endala zayamba n'abalala. No, eyo sector inengeri gye yagikwatamu course if not mistaken I know mukono mu Yuga Tunes whereby Yuga Tune eyo yali menti okuvaayo okusolonza ennyimba z'abayimbi ez'amaanyi nga ennyimba ezo bali menti otandika ozisasulira okuva waggulu ew'omukulu naye omuvuyo gwalimu awo back in the years mu nsonga za Kasiwukira abaziwulirako abazimanya nti Kasiwukira yagulanga albums ez'abayimbi kati kyekintu kyekimu kye bali balowooza nti kye omukulu kyayagala okukola nti akusasula zaba akusasudde naye ezo zoliddeko ziba zezo then ebyo abiddiridde and the royalties eziba zize zisibira wuwe so mwekyo abaana abamu ne batanda era Yuga Tune yawo bagikubakuba nnyo Yuga Tune nesirika kati bwe nkugamba nti Eddie Kenzo naye agenza asirika ajjamu omuliro twasembayo okumulaba ng'ali ku Lale M nga yeetwala bubi nnyonnyonnyo ne gavumenti bubi nnyonnyonnyo n'ayagala okwasanguza ebimu ku byama ne ba microphone issue ne batuga ntuge so I think sagala mbagambe nti kirabika teriyo mirembe for now sagala mbagambe nti kirabika teriyo birungi naye is unfortunate nti muganda waffe mu industry omuyimbi mugema ensonga zamukwatiddeyo era eyo obulamu bwe gye bwakoze eki gye bwakomedde in that way nkujjukiza ku Lili Puzzle olunabe if you remember Lili Puzzle olunabe yalwala mu mivuyo gye gulu we yakyakira ennyo yalwala ulcers ne zimufukira ulcers bw'oba olina ulcer gulu mwesonyiwe kiri gulu tebalya mmere era kati awo olina okubanga mulimu services and stuff abali mu kutulaba ku Vic Exclusive yensonga lwaki mbagambye ffe tuzze kumenyeramenyeramu so for now welonderawo olabe dogo kansa kituufu yayambuse oba omukulu yagenze enjala emuluma naye babadde bamuwadde ebyokulya lwakuba nti alusa olumu eziba zikukalakasa obulungi mu kuyiwayo amata osesema ne bitabukira ddala but Lili Puzzle olwo olugendo alumanyi era ye alunyumya Lili Puzzle yasibira mu operation kati omukulu naye tabanga yagundi ulcers kisoboka ng'enjala yabadde mukalakata ana enjala z'ennaku zonna anyway ulcers yes ziruma naye toso anyway zitta mbalinga gatusobola kufa bufibwe but ulcers but like bw'aba yalidde nga bamuwadde mu hotel tugambe mbu already yabadde ne ulcers nga yabadde aluddewo kuba sometimes owa ulcer bakugamba nti bw'oba tonnalya nga zikukalakasa ennyo sooka onywewo ekikopo ky'amazzi oba agabuguma oba sooka onywa amazzi plain otwale obudde bwo then osseemu ekyokulya naye nga zakulumye n'onywa amata mukwano ulcers bitabuka
bitabuka ngozazulumye kachimanyi so Lily Puzzle ye yabeerayo yavaayo nga batunze n'okumutunga era Lily Puzzle yavaayo biwala ttaka era kati Lily Puzzle ndowooza bw'aba awulira nti mugema obulamu bwe bwakivuddemu nga ali ggulu then naye ate at the same time omukulu yabakoowa eggulu message nanta kati abamu bagifuna abate bagifuna omukulu yabakoowa eggulu from our sources zilaga nti yabadde n'appointment so true. Maybe atalaba abamu n'abamu on special kulwensonga nti yabakoowa bwe tuba tukyatakinga ku outsiders mu kubakoowa sisuubira nti osobola okumureceivingrawo nti asobola okutuukira mulidde oba temulidde ebyo ndoza alaka takyabifaako alinda nsonga yeekuleese kakitegeeza omuyimbi waffe ono akyali wano ng'okyayagala ogenda eggulu nga tonnagenda soka opaakinga emiwogo gyo opaakinga eŋŋano teekayo enkokoto tugita nkokoto teekayo enkokoto ogende bulungi yuyo twatongoza Rolex soka osibe Rolex zo wano osibe olubuto n'emiwogo emisiike ofune ebboto oteekemu amazzi oba butunda oba kiki kuba ate nalondowooza lutalo lulala tojabuuza kuba bali babadde eggulu Lily Puzzle is an example era ndowooza lunabe bwe naaba nkuyisizaamu akasimu awo ojja kutuwa details kuki kyonyumya ggulu nno yafuuka ggulu fefe busi n'amuyimbamu n'oluyimba lulamba ebifa eggulu kankunyumiza ebifa simanyi story ya ggulu kale nompuli abayimbi bangi abaguzeeyo n'amataka eggulu just kuliraana mukulu baguzeeyo amataka bangi amayumba wali ababeera omukulu yakola banka nenkugamba naye nga wali abalinayo kati abalinayo property omukulu ggulu yamufuula ow'enjawulo course tubadde twakava mu coffee gundi Africa coffee that stuff badde mu Diamond Platinum still nga kigambibwa nti is part of his gundi njite presentation oba yomu kubabiyimiriza of course is so good mu farming ali mu kuwanika industries nyingi mu side zeggulu eyo when it comes to textile specifically over farming in general business center as gulu yes being it is the boss operation with the creation kati gulu yalina engeri gyamukozeemu ebyenjawulo bingi kati nga tutambula ebigambo bingi ebyetooloddwa obyogeddwa ku mukulu Mugema enfaye tulina is unfortunate sali agadde criticizing naye mulimu bannamawulire otukola omulimu gwaffe ndowooza nabendabeko bagamba omufute bamwogerako bibi naye mulimu era bebolabanga kuba kati bwekibanga kituufu ofudde butayimbwa nga bakukuta olwepinga naye kankubulire nolaba n'omuntu afudde nga bba era bamuziika kubanga temugenda mulekera bamaama bamuziika towulira mbu kibadde kibbi yes bawulira ababyoga naye bagamba omufute bamwogerako naye nga babadde ogamba yes kati awo mu bannamawulire bannaffe nzijukira ku mukulu yali omuganda wa Papalaso omuganda wa Bakamiliyoni omugenzi aleka eke waliyo n'omukulu waabwe Is it Henry? Humphrey. This Humphrey mukufa kwe bannamawulire nga bareportinga munnamawulire yagenda n'abuuza maama wa Bakamiliyoni nti omwana we afudde kati owulira otya kati yandiwulidde ate ng'omusajja waliwo ebibuuzo byolina obuuza kati mu mbeera eyo tulina munnamawulire munnaffe in fact oba muyite YouTube yali munnamawulire n'acrossing surprisingly bwe kibanga bino byabadde alina okwogera ku mugenzi abadde memba waffe wali ku Best Hotel na Tete memba waffe wali ku Best Hotel na Tete naye kisinze okunyuma Daudi Mugema abali kavaawo babeerawo paka naye kisinze okunyuma ku Daudi Mugema buli lwakubirawo tulinawo tetuyita ape hour akawungeezi ani asembayo kugenda ku ntikko Daudi Mugema tewali muntu yenna yali amuwanguddeko teri yali awangudde Daudi Mugema era empaka zonna zibadde zibeerawo za pawa nga yaziwangula in fact abadde antiisa n'okuntiisa nga bwe mulaba mu mpaka
nzenga manya yaziwangudde ddanga nzira wali ebbali empaka zaki ezo ebyennaku bisekewa ku best fena tumanyi kye best ogimanyi wali ebusega so ebibeerayo of course mubimanyi atamanyi kibeera best osobola okuwandiika comment awo katono yo bamubuuza kikyajjukira ku mugenzi ekyo ye babadde babeera bonna ng'amulaba yeah I think he's a senior journalist sisuubira nti mu kiseera kino weyali bijiddeyo ebyo era ku nsonga y'emu eno ni fact ne kano tukajjewo olumu omukulu ono tasirise kimususseeko n'ayogera omukulu Haruna amawulire n'abantu abamu abalala abamu basunzi musasanya kubanga amawulire gakola ebirungi n'ebiki n'ebibi sikuneya nawe gwe mulimu gwo naye sooka ogambe ku munno mugambe nti muganda wange bino binemeredde ffe twabeera wano mu covid sina muyimbi gwe waliwo abayimbi abamu abasinga nammwe mwabalabanga nga tebava wano saakola kunsasula saakola kino naye olw'okuba nti muyimbi munnange saagala aswazibwe saagala afe enjala ne tukoleranga wamu okulyako ke tuba tukoleze ki ke tufunyeewo era bibamu ku abo bamugema okitegedde bagenza okugenda bino eby'eggulu ng'era basimbuziira wa bagenda oyo mukulu abadde omu ku baboss era avudde nayogerako ku ngeri preparations z'okuziika engeri bwe badde bakolamu emirimu gyabwe bonna gye batandikira era nga tukimanyi nti batandikira mu Eagles Production if you remember right ebyagenda oba tebyagenda bulungi oba byagenda bulungi but byaliwo ne bagenda bakola cream production omukulu Haruna era Mugema yalimu naye ne wabeerawo era ebitagenda bulungi naye neyokola Tigers nakola Tigers Production gyabadde alimu right now nga ja pushing ngera obulamu yadde abadde yakola eyiye naye nga taleka mukulu munnono era nga onamwita boss we my boss era one time agambye weyasookera okulwalira yali talina wadde n'ekyo n'ekikumi omwami oyo yatoola emitwalo 2 n'agamuwa namugamba agende ewa maama we kuba maama ye Katonda w'oku nsi bo nga bo bagezezzaako kuba baali bagezezzaako eddwaliro bakoze kino na kino nga biganye namugamba omanyi kati ffe nga wetulemeddwa maama wo kati ye Katonda w'oku nsi nga yeeyo omuzadde we baddogo omuzadde takyaleka mutabani we kubeera awo ng'amanyi kikyo era ajja kubuuliriza bwe baba ddogo ekyokukola tuba tukimanyi naye nga genda ewaka kitegedde ekintu ekyo so abadde bosi we mulungi kuba era nayo n'omugenzi teyamwogedde talina we yamwogererako kibi okuggyako waliwo era we bayimbira ng'amusaba ekisonyiwo ne beesonyiwa bonna era Mr. Haruna abadde agamba nti yes banyiiganganamu nga era nga abooluganda tebibulamu yes munyiigagana ne mwesonyiwa ne muddamu ne munyiigagana naye nga babadde n'enkolagana ennungi omukulu oyo kati nno gwe aliko Viki exclusive tugezaako nga bwe nagambye nti we took our time okulaba nti tetukuwa kiri half baked nga twagala tukuwe ekintu ekijjudde era nga tugenda kukola follow up if not mistaken njagala okwebaza by the abatu following ndowooza ku nsonga z'omu Iran amugenze mulaba buli update buli kituba tofunyeewo nga kijja mu budde era mwe bali kutugoberera ku nsonga so nabwe gutyo mu ngeri yemu lwakuba nti saawa eno abagenzi tuyina babiri so we shall be lero tugenda kusula mu video ya doctor no tuyina doctor karate omukulu omugenzi omugenzi tuba tusuubira nti balina omuleeta ku National Theatre nga bwe kali akalombolombo kaguni naye yabiwakanya naye kate tumanyi bagenda kugoberera kyeyayogera ye nga ye kubanga yabiwakanya naye yabyogera kyetufunyeeko nti preparations balina omuleeta ku National Theatre yandikyagadde naye ate we tuba tuwuliriza mu interviews ezimu mukambwemu era nga tannatuva ku maaso wano nno yali agezaako okweyagalira mu bulamu bwe ng'ayogera bw'ati ndi bulungi ogamba otya kyekiriwo sinando omutawaana okugulu kwawona tondabanga nekyakalira sinando omutawaana okugulu kwawona tondabanga nekyakalira sinando omutawaana mukama Katonda abuyinza okuliki kwampona nali nkusse kwangezaako nekunnemu kuyamani yankuba eddogo naye nemuwona sikategedde ani ndi bulungi ogamba otya Chairman yankuba eddogo naye nemuwona ali manyi bulwadde buno bwa bulijjo kulamani kawooya ne banne be baali muganda wa Hildaman ate
abana b'emawoko kasalamu kula manyo Kozi wa Masaka. eno yakagumiza yagumiza twagezaako byonna ebyokizo mu ebigaana naye mukama n'atusaasira netufuna okulambikibwa okw'enjawulo nekukala nga nakalaaga muganda wange nagendako emulago envayo neŋŋenda enakasero neŋŋenda bombo ame hospital nenvayo neŋŋenda etaki nenvayo neŋŋenda agakaani naye nemulago cancer institute nebaŋŋamba nyina cancer nebampaliza sinanga nyina cancer neŋŋenda nakasero nebaŋŋamba tolina cancer neŋŋenda ebombo nebaŋŋamba tolina cancer neŋŋenda etaki nebaŋŋamba tolina cancer nenkomawo emulago nebankebe nebaŋŋamba tolina cancer tusonyi era nyina zitasiza emulago za mediage ezimu nga zigamba nyina endala zigamba kati olowooza kiba ki ekyo tugambe nti ne slim naye osobola okwekebeza ne bagamba nga toyina nga oyina wane Uganda. Should we be seriously? I wouldn't want to put it in my country. Wechigambira nno like oyina cancer nga tuto kuba bagambye bamugamba tusonyiwe. Probably oba yali mechanical issue like technical issue ku machine naye. You don't joke with something like that. That's big. No, kati kankubulire tulina ebintu ebimu. You know sometimes tuba tetwagala kwogera mazima naye wali amazima agamu nga tegalekeka mabega. I've ever been there in Mulago. Yeah? Nga abalwadde bangi bali ku machines nga zezibawaniridde amasannyalaze ne gavaako ne bafa nga tewali gundi as the so called standby generators bichi nga ino okutwala mu eddakiika eziwera balyoke bagizzeeko kati imagine in that period era ogenda okuwulira waawe you know so bisoboka kisoboka there can be a technical issue. Ola bagena ne bakebera I don't know that process but yeah my mama has gone through a cancer a test checking and all that. I think it's something that si doctor mumbu like ngabona gano bakebera omusujja it's a process of one into the whole thing ingena technical issue like that's really something they should then yawo rotating okize kukyali mugamba nti dogo. So nga dogo bali sindikalira bekanga cancer kisoboka so tugenda abazungu magic yasusse magic atasinga omuntu akulogira mu kintu kyolowooza nti you know so tusoboka omuntu okuloga nga balaba cancer nga gwofa pressure ngeno fa pressure yes nga nali omuntu afudde pressure kumbe nga libadde yakutuse pressure naye nga behind wabaddeyo chemistry so yeyo era in fact je tulimu essaawa eno bwe bobulamu bwe tulimu kutambula so omukulu akugambye nti test siziri zonna endala zali ziraga nti si negative temuli era ne waddayo era eno gye bamugamba era nayo bamugamba bwenkuzaayo mweno gundi sebo yagumiza erinnya lya gundi chairman wangezaako ne kunnemu chairman yankuba eddogo chairman naye nemuwona ali manyi bulwadde buno bwa bulijjo kulamani kawooya ne banne be baali banuzi I don't know mukulu Joel kulamani omumanyi kulamani kawooya so tatambulaje ne lutalo ne lutalo atambula mu abo yes ayimba style muto wa Hildaman edobozi naye kati abaloga wachi music kuba ndaba tebafananya style omunganda why ebintu bya bandi bino because wandi bazo omuntu because akusinga ko but muli mu style yo kuyimba eri different funayo ko kubayimbi abali mu Eagles ne bagiddukamu emisinde bajja kunyumiza kyekya anta abola abantu bwo muyalwanira kifo maybe bayi bayimbye ekintu kyekyo muti band katono yala yimba bilala ali mu band oli naye yawa band mwatambulira still naye kati ojja kwesanga onabadde nga afuna bu chances nakulira ku gundi ezenjawulo associations kati ekyo kyokka kisobola okukubya omuntu you know industry no yosinya tukole tutawo ko bwobera ko bulungi musango wabera obubi ate so that's Daudi Mogema for you embera ndowooza tudde ku gundi ebyokuzikibwa wajja ino kubeera updates
zikyasobola okubanga zijja ojja kubanga oyongera okuzimanya njagadde kumanya abafu olumu tebeefiira. I've seen that. Nakyogera wano ku mugenzi Hajj ow'ekitiibwa Muzaata okusinza ku biki bye tuzze tulaba kati omukulu ono mu kiraamo kye ndowooza ebiraamo tebikyali ku gundi mu kuwandiika kukka somebody can do a video clip n'agirekaawo nakola eddaame ng'akoze eddaame yes kati yakola eddaame ng'atulaga nti ku National Theatre tebamutwalayo nawo ndeka aleka awo yali anyigidde abayimbi obutamuyamba bwe yabasabira obuyambi kati maybe kubanga ye Mr. Haruna agambye omugenzi kyandi yagadde ate jjuka bali babadde banga baluga so bali close ayinza okuba banyumyako ko ng'akimanyi nti omugenzi kyandi yagadde ekyo ye yakyogera nange njukira eyo video giraba naye we yabeerera omusungu nnyo ku bayimbi banne obutamuyamba nga g'abayimbi temufu akubannammwe nenja nkutuukiridde nga gwe omuntu oyagala ate nkusaba ennyo nga tolaba ndi mu buzibu biki so ayinza okuba we yabyogera yes nga obusungu bwali bungi art industry n'abayimbi baffe nabendabye Dr. Proper yawona Dr. Proper oba yatereera yali bubi nnyo nekyenda industry wantu tebeesapo like we batukamu ebyo ebintu ebyo nti yeetaaga buyambi bwono baleka aba tebamanyi kwegira abali ku Vic Exclusive bayinza okugamba ate gundi waffe ate yali mu kubuuza ffe mukulu Joel producer Didi kyakomawa producer Didi yali yakyali n'obulwadde bwa Didi si bwe bujja ne bugenda Mucho njagala okwebaza Emma Carros y'omu ku babeereddewo omukulu ono era nga yamala n'ava n'alangirira nti officially kasigale nga manager we. Nasibbawe okubeerako naye twalina studio eri awo ku Kidde Nakawuka ngadde Didi mwennyini natete ku bitala ku Kidde Nakawuka yes woda munda waliwo studio gye balikaawo yabeerako gyakwasaganya. Kirungi obwa Didi tukimanyi ffenna si ddogo bulwadde saano bwetaaga food supplements kumuwanirira kw'abantu so I think associations ez'enjawulo he's a strong guy associations ez'enjawulo ndowooza abantu bano twali badde nga tufuna engeri gye tukwataganamu naye kati nga ezo gundi ziriwo federation yes don't they have like akasawo ka ebintu ng'ebyo omuyimbi yambi mufiiriddwa biki ebyo zibeeramu naye art industry yaffe kyovolaba omunigeria ajja sigala nga atuzimbirako omanyi tugamba lwaki Uganda tuli bwe bati lwaki tuli bwe bati naye nga sometimes yes tunenya government naye nga ebimu ebintu ebimu individually ngaffe balina obye implementing ne mugamba tubiteeka mu nkola yes kati olaba omugenzi ono Dr. Proper Dr. Proper anyingidde mu mutwe omukulu Mugema Daudi Mugema gwe tuli mu kwogerako baavaayo ne bamukonjeraawo ne bamugerera ebigambo bingi nga lwaki bwayimbira NRM terimu kumuwa buyambi biki in fact kyogereko n'ekyo bayigawe NRM terimu kumuwa buyambi ng'ate abayiriddewo omubiri abadde nabo avuddeyo by the era n'ayogera ku nsonga y'empengepenge ng'agamba wayimbira NRM biki kati olaba tebakufuddeeko ofudde osabiriza ebigambo by'olumu kuba mu bigambo bye awunzisa agamba nti it's unfortunate nti ofudde osabiriza ate ofiiridde mu bakama abo bennyini nga bayinza ye mu bigambo bye alina statement gy'akoze ng'agamba nti kati bwe bakubuuza nti wafudde okola ki abaana nti abaana bo bagenda bagamba wafudde okola ki yafudde asabiriza naye nga naleba n'ababuuza gwe tobeerangako ku nnyimbe muba mukyali mu kuziika omutamiivu najja taatawo mubadde mugamba nti kiri kyekyamuse mulimba ngoyogera ng'omutamiivu olabika oli kitamiivu obimenye ey'abatamiivu Big Daddy mulimba nze oyo mwana nakuwadde ettewooza olumbe ne likyankalana oba yagala kumayanga amazima mulumbe gwelinda kati ebigenda okubeera mulumbe linda abanywi nga bamaze okunywa naddala baba okukyalo anti kati ebigenda okuddirira mulumbe wano suubira abazadde abakazi abaleeta abaana ono omwana wa Mugema ono omwana wa Mugema twetaaga buyambi let me hope I'm looking forward to see Owekitiibwa Nabbanja oba anaasobola okukiika
okutwala amabugo. Of course, if I told this gentleman, bwekibanga kituufu abaddewo nga bakolera then it has been a culture eringa kati culture okuva waggulu eyo waggulu ku NRBS ku offices ezo so wofa ebaleta amabugo gamanyi okujja yes kati ate wemandi mulwadde lwaki amabugo tebagaletanga mulwadde wali weyeetaagira ssente ekyo sijja kulimba simanyi lwaki naye ndowooza omuntu ng'okyayogera nnyo naffe era abantu muffe by the ekyo kintu kiina we appreciate people nga bamaze kugenda okitegedde ekintu ekyo okitegera you don't give them their flowers bamala genda kati abadde mulwadde nga tewali afaayo oba abakala abafaayo baaliwo era twabalaba naye kati ogenda laba abasinga bane yafudde nina era clip eno ng'ayogera ebigambo bino bagenda kuba simu yange ampite nti ngamajangu oyimbe wano ng'ano genda opposition oba weni alemu oba wadipi oba wadipi lyange naliguddewo bupya awo nga asazazzeeyo twali twerumya ne tugana okuyimbira ab'NRM nga balina ssente ne tufa enjala bwe nalwadde nalabyo abaposition babiri abajja okunyamba obulubwa nga bubogola nizo okuloza nti musugana nata tebakola ki tebakwagala abana abakuba ku TikTok bubwa sibalina bubwa saagala buwuliriza omugenzi abadde muyimbi ebimu tulina obisirikira kuba ate biyinza okubawugula ne mugamba ate omugezi adde ayogera bubi we mwalitadde mungu akulamuze kisa ne muwandiikawo ate ebitaka so obulamu bw'omukulu oyo tujja sigala nga tukuwa updates tutegeere wawatuufu wagenda okuziikibwa and of course mulindirire kati oyo katemba w'omukuziika abaana bano ate tebabanjula ate kati biki ebyo nga birina okubeeramu more details omukulu atuli kumpi waneeno omukulu Haji Haruna tujja kuba ndowooza nga tumufuna atubuulire in fact ku nteekateeka yadde nga I know of course bagambye naye tulina ebibuuzo ebiri specific ebyaffe bye twagala okumanya nawe oba olina ekibuuzo kyayagala okubuuza tuleke mu comment tujja kikubuuliza kweno video oba tujja kikuddamu so I think awatali kumala budde katweyongere ate tukole more details ku Vicky exclusive nsigala nze Big Daddy EMC mbagala nnyo mubeere bulungi mwekuume olutalo lutabuse abaana bali mu miranga ebikompola wabirabyeko yadde nga waliyo yakoze kiripu n'agamba bannayuganda abali mu gavumenti abali mu gamba musimanyi mukola preparation zitukima mutuleke waliwo yagamba ey'okufiira e Uganda waakiri afiira eri okitegedde ekintu ekyo n'omulala n'agamba 7 teegira naye neegira mu nsonga z'abakulu zino z'abakulu abakulu tubeerese mwelaba